Bano be bamu ku batuuze abawangalira ku kyalo Kibumbiro ekisangibwa mu ggombolola y'e Muduuma mu disitulikiti y'Empigi abeekubidde enduulu ku poliisi nga baagala ebataase ku bantu abazze beeyita bannannyini ttaka abaludde nga babaliisa akakanja. Kati poliisi y'e Muduuma ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Brian Kalokwera ayise olukuŋŋaana basale amagezi buti ensonga zino bwe zisobola okugonjoolwamu era ng'olukiiko luno lubadde mu maka g'omu ku abo abagobaganyizibwa ku ttaka. Wabula mu lukiiko luno eyeeyita nnannyini ttaka amanyiddwa nga Simon Peter Lubuuka yasoose okwennyonnyolako wabula abatuuze bwe bamusabye okubalaga ekyapa ne bimukalira ku mimwa. Era sooner or later tugenda kutuuka kuki kigendererwa kyaffe ekyapa kijje then tusaliremu abantu. But in the meantime olwaleero nzize tumalirize ensonga zino. Wanaakulira poliisi y'e Muduuma wamusabidde asooka addeyo aleete ekyapa ky'ettaka ly'ayita erirye alyoke ayogere n'abatuuze. So ow'ekibanja alina okutegeera ate okutegeera ng'omulazeeko ekyapa kyo n'averifyinga munno yoyo omutuufu gunina tamuwona. Era wano ssentebe w'ekyalo kino Joseph Kabaale wategeerezza abatuuze ng'abantu bano baamukozesa ensobi mu kusooka nga kyokka yeewuunyizza okulaba nga bazze okusengula abantu kyokka nga tebalina na biwandiiko. Nedda tuwuliziganye kati nzolere n'abagambe tetwakola ensobi kati njogera amazima agatakaawa mbabuulira biriwo emmere okuva wano awandibadde wagabana ono omukyala wano okuva wano eno woolaba nsonzi wano eriibwa paka eyo ey'abatuuze bonna omwami omukulu atema n'atwala. Wabula bo abatuuze nga bakulembeddwamu Edward Matovu bagamba nti bawangaalidde ku ttaka lino emyaka n'ebisiibo nga babadde tebalabangayo yenna agamba nti ettaka kwe bali lirye. Nze ngenda mu myaka nakulira awo jjajjange nga waali ono kojja wange akulidde awo baamuzaalira awo baamuleetayo tunuulira emyaka gy'alimu ng'omugambe nti tomukkiriza kuziika awo si wamu. Abatuuze be twogeddeko nabo bagamba nti babadde baatandika dde okukakibwa okuwaayo ettaka lyabwe mu ngeri y'olukujjukujju. Nakubawo empapula tugenda obbasalira okkumi kati tugenda okumpa empapula omusayininge nga nkaaba maziga ne baga sijja kusayininga ne bagamba bw'otosayininga womanyi ogenda kufiirwa. Abo bennyini baatukozesa olukako kubanga bajja bangi ne batutiisatiisa nnyo tututabawa notateeka wano wandike wano ate awandike tutamuwayo n'akamu kene tutebeera kweyembeera. Wanaakulira ebyokwerinda mu Muduuma ASP Brian Kalokwera wasabidde Simon Peter obutadda ku ttaka lino nga talina biwandiiko biraga bwannannyini. Obwerufu bwayo nga meeting egenda mu maaso oba olina tulambulira oba olina tulaga ku biwandiiko. Oluvannyuma ababadde beeyita bannannyini ttaka balabiddwako nga bali mu mmotoka z'ekitongole ekibala abantu newankubadde tebaagadde kamera zaffe kubatunulamu.